Nsanyuse okuddamu okuba nammwe omulundi omulala era nsanyukirako mwenna abafunye ebirungi nti muyogeyoge. Wabula mu ngeri endala ntuusa okusaasira kwange eri mmwe abafunye ebizibu eby'enkula yonna. Nga bwe mba nakuwalirako nsaba Mukama abakubagize. Okujjukizaako katono we twakoma nga sinnakuyunga ku Essuula mmeggewa empologoma eyookuna mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu. Mu Essuula eyookusatu obusukkulumu bw'amaanyi g'abazira, munnaffe tumulaba nga ttottola ebimu ebyafuula ensi yaabwe ensukkulumu, omwali engeri abantu gye baakwataganangamu, emirimu egyakolwanga n'ebirala. Era tusembayo atubuulira nga bwe yali atandise okutendekebwa okulwana, gye yali atandise okwewulirira essajja okunyooma abaali mu myaka gye. Katusimbule wano wennyini tweyongereyo n'Essuula eyookuna mmeggebwa empologoma. Naye wadde twali tutendekebwa okulwana, kyali kizibu kuwulira nti gundi ne gundi basikaŋŋanya amataayi, anti abaatutendekanga baatukuutiranga kulwanyisa mulabe yekka, ate nga twali twasigwamu dda ensigo ey'okubanga kyenkana ffenna tuli baana bandeemu. Kale kino kyatukugiranga okutaagulagana ne bwe twabanga tufunyeemu okusoowagana. Mpozi wategekebwangawo emmeggano ez'enjawulo ez'okweraga essajja, wabula tezaalinga za kufana kuwona, naye zaakolebwanga ng'emizannyo. Kale nga ne bwe muba mwamegganye eggulo limu, enkeera tekibagaana kuseka mwembi. Era ennwana eyasinga ng'okuteekebwako omulaka yali yakukwatagana mu kigwo kiri ggumbya, era enkoona z'abanafu tezaalekeranga kunywegera ttaka. Emitendera esatu egyetabanga mu mpaka zino kwaliko eky'abaana okuva ku myaka 15 okutuuka ku 18, okuva ku 18 okutuuka ku 40, n'ekisembayo okuva ku myaka 60 mpaka ku 80. Abaali wakati w'emyaka 4 okutuuka ku 60 baagayibwa okumeggana n'eba myaka 2 amaanyi be gawala, wabula era nga kiba kya bulyazaamaanyi okubakwataganya n'ab'ekinaana be gakeeye. Era kino kye kyabaviirako bo okuggyibwa mu lwokaano. Era gino emyaka baasalawo bagirekewo nga gyakwewummuzaamu, kuba wandirowoozezza nti nabo baali bakoledde ekibinja ekyabwe. Engeri ennyumba zonna gye zaali zeetoolodde oluggya lumu, emmeggana bwe zaatuukanga beeyambisanga oluggya luno okutugabanyaamu, okugeza ebuvanjuba, ebukiikakkono, ebukiikaddyo kw'ossa n'ebugwanjuba era obw'oluggya luno. Wabula oluvannyuma amannya gano gaakyusibwa, ebuvanjuba ne wayitibwa Mwanga, ebugwanjuba ne watuumibwa Ttwa, ebukiikakkono Ssemakookiro, mpozi n'ebukiikaddyo ne watuumibwa Muteesa. Era buli ludda lwalinanga okuleeta omukiise omu ku buli mutendera okusobola okuweza abamegganyi 3, ekitegeeza nti empaka zeetabwangamu abamegganyi 12 bonna awamu. Nze nalingwa ku ludda lwa Ssekabaka Muteesa, wabula ebiseera ebisinga ab'owa Ssekabaka Mwanga be beefuganga empaka zino, anti mu kiseera kyange baalina enju ya mwami Gamyuka eyali esuza abamegganyi ab'eryanyi n'antakirika. Era nga bwe bakukwasa omu ku bo, ekiba kikukakatako gwe kutandika kwekubagiza nga bw'omeggeddwa. Nga bwe kyakolebwanga nate waategekebwawo olumeggana
era mu kaseera kano nange emyaka mwe nnali gyali ginsobozesa okwetaba butereevu mu kumeggana. Kale wadde g'amaanyi nali sinnagaweza, ate nga n'omubiri tegunneeyimirira kuba nali katono nnyo. Wabula engeri ku ludda lwaffe gye wataaliyo mwetegefu kumeggana mu kigero kya myaka gyaffe, kitange yandagira okuguma amasajja mbu kasita terwali lutalo lwa kufa na kuwona. Bulijjo namwewaanirangako nga bwe neewulira essajja, wabula bwe yaŋŋamba okwetaba mu kumeggana ne neetema engalike ne mmutegeeza nga bwe nnali neewaayiriza obwewaayiriza, era nti ekituufu amaanyi ge nnali neetuuma gaali gaawukanira ddala kwaga amatuufu ge nnali nsuza. Ebigambo byange tebirina na kimu kye byakyusa mu kusalawo kwe, mpozi okwongera okukkaatiriza kye yali asazeewo, nga kuno kwagasse okumpaaniriza nga bwe yali andabamu obwannantameggwa. Nange namala geegumya kuba saalina kirala kya kusalawo, wabula nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya era bwe guli, anti nze yali asabirira lwakiri akalulu kansuule ku bwe twenkanye eryanyi, ate abo bwe kansuula ku katumba bazadde be gwe baali baakazaako empologoma y'ebuvanjuba, omwana omulenzi owookuna okuva mu maka ga mwami Gamyuka. Ne kitange yali ampagaawaga bwe yamanya gwe ŋŋenda okukwatagana naye n'afaanana awotookeredde, naye era teyalekayo kunzijukiza kyatuuka ku Goliazi nga kimutuusibwako Dawudi. Naye wadde yanyiikira okumpa obuvumu, naye nze munno nali napondoosebwa dda, era ng'essaala gye nsaba yampaka kuggyibwawo ekyali tekibanga nawo. N'obudde bwalinga bwe nayombye nabo, anti olunaku lwe twali tuyita enkya mu ssaawa ntono lwali lumaze okukya. Ekituufu lwali lunkeeredde, wabula nga sikyalina kye nkyusa. Obuwala bwe twali mu myaka gye gimu obusinga ng'oggyeko obw'oku ludda lwa Mwanga bwali buwagira nze, kubanga oggyeko obunafu bwe nnali neewulira, ekituufu n'emikwano nali ngiweza, era nga ndi muganzi nnyo olw'eddalo ly'ekita eringi lye nalina. Ng'emmeggana ezaali zaayita, abato ffe twalina okusooka mu ddwaniro, kuddeko baakinvinvi, ate oluvannyuma wasembeyo abavubuka enjasabiggu. Emmeggana zino ezasookangawo kyenkana zaali zigendererwamu kujja bawagizi kifu ku maaso n'okubateekateeka obulungi ez'abannantameggwa zibasange nga bateredde entende. Mu kuggyibwako akawuuwo, omumegganyi okuva ku ludda lwa Ssemakookiro eyalina okusooka okumeggana ne munne okuva ku ludda lwa Chwa. Oluvannyuma nze munno Nnyambalwe era mmeggebwe Katumba okuva ku ludda lwa Mwanga. Abaasooka mu nsiike nga balagiddwa okutandika, nze nali nsaba kubeeko gwe bayanguya, kuba nali saagala mbeera eno esookere ku nze, oba oliawo etuuke na ku nze nzekka. Era ku luno Mukama yayanukula essaala yange n'enfuna n'ekuka mwenyumwenyu, anti mu bitundu 2 byokka Kayima okuva ku ludda lwa Chwa yali amaze okumegguza Kanyankole bwe baali mu lwokaano. Kino kyampeera ddala essanyu, mpozi kye nnali neerabidde tegye bakoma okweyanguya nange gye nkoma okusemberera ebbinkaniro. Era kino nga nkitegedde, kaabula kata nkyuse mu ssaala, wabula bwali kikeerezi. Omukono gwe nga gukyawanikiddwa mu bbanga okwongera okwoleka obuwanguzi bwe, nawulira okukooboolwa kw'erinnya lyange nga ligattiddwako erya Katumba. Ekituufu nali ng'eyeerabidde, kuba bwe nawulira omubiri ne gunneesika. Ye munnange bwe twali tugenda okutoba, ndowooza erinnya lye bali tebannalimala nayo bulungi, ng'ebbinkaniro yali esozze dda, ng'ekituufu afaanana ali mu kabampaane. Oluvannyuma nange naliyingira, wabula era ng'aba n'awangulwa bw'aba, nange nakulisayo yali awanguddwa, wadde mu kusooka si gwe nali mpagira.
wabula kino nakikola okwongera okulaga nti okuwangulwa kwa bulijjo era si musango gubooza, kuba nange nali neekakasa nti kyenjolekedde. Olw'okuba ku lunaku luno emmeggana zonna lwe zaalina okufundikirwa, twalina okusambyasambyako tusobole okukolagana n'obudde, era bannaffe olwali okwabulira akafo enduulu abawagizi ne bagikyusa, bwe batyo ne batandika okugyolekeza ffe. Naye ekyasinga okunnakuwaza, nagenda okuwulira nga ssebo nange nina abankubira enduulu y'olusuutirizo, era wano we nayongerera okusaba Mukama babeere nga bankiina bukiinyi, wabula bwe babanga ddala bakakasa ng'obuwagizi n'essuubi byabali mu nze, basajja battu ne bakazi battu nali njolekedde okubayuwa. Nga n'aganaafa bwe gasalirwa essubi, nange nasooka kuwaga, geno bwe mpaniikiriza enkonokono ezaali zeefaanaanyiriza enduli ya mukonzikonzi, kwogatta n'akabuta akandi kuli nga tolemwa kulowooza nti ebyokulya byangobwako wadde nali seekomomma mu nsonga ya kulya. Wabula bino byonna ebyokuwaga nabikola mu mutima nkimanyi nga nawanguddwa dda. Nga nkyali mu kuwagiriza, nagenda okuwulira kitange mu ddoboozi eriwanvumukko ng'agamba nti, "Mwanange ke weerimidde nywera, nywera masajja oyo nkimanyi omusobola." Era bwe nawulira bino, kwe kwagala muyita ave mu tulo asobole okubaawo ng'omujulizi nga bammegga, kuba ateebase ye tasobola kuloota kirooto kya nkula eyo. Wadde ye mu kwogera yalowooza nti anzizaamu maanyi, wabula nze ebigambo bye byampulikikira mu mbeera yakaliba kasajja akuliisa engo, kuba ye omulenzi bye nali mutya tebyali bya bulijjo. Enkalu nga zimaze okuyisiŋŋanyizibwa, eyali mu mitambo gy'okutulamula yatulagira tutandike, nze kye nawulira ng'alagidde Katumba antandike. Naye ngenda okutunulako mu bawagizi ng'eri y'akamu ku bwana buwala bwe twazannyanga akampanikira ekigalo mu mbeera y'okundaga obumu. Era wano we neekubira mu kifuba ne nsalawo nwanerwaneko nzizeemu abaali bampagira amaanyi ge nali neesomye okubamalamu mu ntandikwa. Wabula munnange kye yakola kyandaga nti bwe kibanga okutuwanikira engalo z'obuwagizi kye kituzaamu amaanyi, okwawukanako nange yali alabye akawala akamu kokka, yalabika yalaba n'abasoba mu makumi, anti amaanyi ge yakozesa gaali gasukkulumye, kuba teyaŋŋanya kuleeta wadde akakodyo akajingirire kwe kundaalizaamu akalippo mu magulu gange nga mpaawo kye nkyayinza. Nagezaako okumweyungululako nga taŋŋanya, era ekyavaamu kuntandaggira nnume ya kigwo eri gye bayita nviira mu buufu, bw'etyo ye nkoona neekola ogwayo ogw'okunywegera eri akabaka. Nagakyabugazi, era wano we natandikira okulaba obumunyenyemunyenye nga bumpita mu maaso emisana ttuku. Amatu gaatandika okumpuuma, kwogatta kamunguluze wamma nga n'agajja omutwe wansi sigalina. Eyali alamula empaka yasembera we nali n'ambuuza oba nkyayinza okuddamu okumeggana. Saamuddamu na bigambo, wabula nanyeenya bunyeenya mutwe, naye ke sijjukira oba omutwe nagunyeenya nzikiriza obanga ŋŋaana, anti nali kyenkana mpunze. Naye kye neekakasa nti nali ŋŋenderera kulaga nti n'agatakula omuntu si kyagayina. Engeri omutwe gye gwali wansi bye nagunyeenya teyabitegeera bulungi, kuba byalimu okubuzaabuza, era ye yalowooza nga nali nzikiriza bwe nkyayinza. Kyeyava agamba abaali batandise okunsekerera nti, "Agambye akyasobola." Wadde amaanyi gaali gampedde, naye neekakaba ne mubuuza mu ddoboozi eddenemu nti, "Ssebo, ebyo by'ani abikugambye?" Katumba ng'ali mu nseko, omusazi w'empaka yanteeka ekibatu kye mu maaso nga bwambuuza omuwendo gw'engalo z'awanise, wabula nga n'omukono sigulaba bulungi. Kale obanga omukono omunene bwe gutyo nali sigulaba,
nandisobodde ntya okulaba engalo ezaaguliko. Kino omusajja wattu kyamumala okulangirira Katumba ku ky'obuwanguzi mu kitundu ekisooka ekitaaweza na ddakiika. Bwe baalangirira kino tekyamusanyusa era yawulirwako ng'asaba bangatteko munnange atumegge babiri anti mbu yali tampuliddeemu. Ebigambo bye tebyagulibwa kuba byalimu engeri y'obujoozi, wabula ne bwe byandibadde biweereddwa amatu nze saali mwetegefu yadde okuddamu okuliraana ewali ameggana. Eyagenda yeetambuza banjigyayo bansitudde, wabula obulumi bwe nalimu nabukubisaamu emirundi nga giigyo nennyongera okwerendebaza si kuba nga banzizaayo wadde kyali kizibu. Naye kino nakikola wakati mu bangi okunkuba olwogoolo n'okunsekerera olw'obunafu mbu bwe nali njolesezza. Wabula saabanenya era nange nalabwako nga neesekerera naye ne nseesalira musango. Mu kaseera kano kyali kimaze okukakasibwa nga Katumba agenda kukwatagana ne Kayima mu lumeggano lw'akamalirizo olufundikira omutendera gw'abayinza okuyita abato. Era nze olwali okukakasa nga saali wakudda mu bbinkaniro nassa ekikkowe n'obulumi ne busalika era emmeggana zonna ezeeyongerayo nazekkaanya bulungi awatali wadde okuvumbeera. Wabula ekyewuunyisa buli omu wadde Kayima yali yamezze munne kyenkana mu ngeri y'emu nange gye nali mmeggeddwa, wabula tewaaliwo n'omu yali amusuubira kuwangula Katumba wadde nange gwe nali mpagira naye saamuwagira kuba nali musuubiramu obuwanguzi, wabula namuwagira kuba ye yali asinga okuba munnange ate n'ekirala nga mmanyi tulina kubeera mu nsi y'abawanguddwa ffenna. Naye yatwewuunyisa anti okugenda okumaliriza nga Katumba afumbya miyagi. Ebimu ku byawanguza omuwangulu wa Katumba ndowooza kangayita amalala anti mbu yali ayagala okunyumisa omuzannyo kyeyava yeewaayo bamumegge mu bitundu ebisooka mbu yeefuule mu bisembayo anti yali yeekakasa nti amaanyi agakiza bwe baali mu lwokaano. Wabula ekyennaku ate ekyessanyu ku ludda lwange ku bitundu by'omuzannyo 5 Katumba yatwalako kimu kyokka. Bano olwali okwamuka ebbinkaniro ate ne muddamu b'oyinza okuyita bajjajjaffe olwo ne wasembayo abavubuka embaggubaggu. Era ddala ekituufu olumeggana lw'abavubuka lwalinga lwa nkizo obutalugeraageranya ku lulala lwonna. Va ku bino ebyanga ataaweza na ddakiika, wabula bano beeyuyizanga ddala nga basobola n'okumala eddakiika 3 nga mpaawo yatadde munne wansi. Anti oluusi walabanga oli ng'afutubbadde n'olowooza nti amumezze, wabula ne bifundikira nga yameggeddwa. Mu kiti kya bano tewali yawangulula munne ng'ebitundu by'omuzannyo 5 tebinnaggwaayo era omuwanguzi yeeyolekeranga mu ekyo ekyasembangayo. Eyo yebadde Essuula yaffe eyookuna mmeggebwa empologoma bwetyo bwerabise. Kansuubire nti tekuyisizza bubi. Mpaka omulundi ogunaddako bwe tunakomawo n'Essuula yaffe eyookutaano gye nkakasa nga yakukaabya kubamu Essuula eyookutaano abange bonna battibwa. Atakuumira mpeera nga bulijjo abankuumire mweraba.